budde ng'abasuubuzi abapangisa mu bizimbe by'omu Kampala balikabwanango ne bannannyini bizimbe bino era kumpi buli mwaka wabaddengawo okwegugunga ku bizimbe eby'enjawulo. Embeera yayongera okusajjuka ng'eggwanga kirijje live ku muggalo anti ng'abasuubuzi bagamba nti tebalina ssente za kusasula kyokka nga bannannyini bizimbe babakaka kusasula. Abasuubuzi abakolera mu bizimbe by'omu Kampala balaba guli gutyo ne beekubira enduulu eri abakulu mu gavumenti omuli minisitule y'ebyobusuubuzi, minisitule y'ebyensimbi wamu n'ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo mu ggwanga Uganda Revenue Authority kyokka era bannannyini bizimbe ne beefuula nampulira zibi. Olunaku olwaleero akulira ekitongole ekivunaanyizibwa kukuŋŋaanya omusolo mu ggwanga Uganda Revenue Authority John Musinguzi asazeewo okuyita enjuyi zombi okugonjola obutakkaanya obuliwo. Abasuubuzi abapangisa ku bizimbe batotodde embeera mwe bakolera n'abakulu mu URA katabooze ku mmunye. Senga naffe mutulaga ku sente zaffe zetubasasula mutuweeko ku bitaala eri wansi tetukkirira mumukomendo ku makubo. Abasuubuzi era balumirizza bannannyini bizimbe by'omu Kampala okwefuula bakyetwala nga n'amateeka ge babateerawo tebagagoberera. Etteeka lizze naye era si bamativu. Omuntu bamugamba tosukka 10%, tosussa bitundu 10 ng'oyongeza, ajja alina ebitundu 85. Abantu baavuwala emisana n'ekiro. Abasuubuzi bagamba nti bulijjo nabo bafiirwa ensimbi nnyingi olwa ssente z'obupangisa okulinnya buli mwezi ate ng'ebiseera ebisinga n'abakulu mu URA bakolagana n'abagagga okubanyigiriza. Tewali ngeri yonna gy'osobola kulaga nti osasula emiliyoni 2 eri Land Road. Kati ne kiyamba ono wa URA okugereka omusolo ye gw'abaakoze atya. Abapangisa era balumiriza abakulu mu URA okubayisanga ekyokuttale nga babanja omusolo omuli n'okubavuma. They are too busy. Their offices are more bigger than even the heaven. But they don't listen. Wakyaliyo abo abalina ettumba abeeyisa obubi ku bantu baffe abasuubuzi baffe banyigirizibwa ba ofisa ba URA. Ng'amaliriza okuwuliriza bino byonna Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa kukuŋŋaanya omusolo mu ggwanga Uganda Revenue Authority John Musinguzi alaze obwennyamivu era ne yeetondera abasuubuzi ku lw'abakozi be abazze basiiwuuka empisa eri abawi b'omusolo. Ebinaaba bibaddewo emabega mu kisonyiwe naye mu kwewaayo kwaffe kwe naayogeddeko twewaddeyo tetujja kukozesa bukambwe. Omuntu omukambwe takuyita nti jangu tutuule tulabe engeri ki gye tugenda okukwatagana wamu. Musinguzi asibye abasuubuzi b'omu bizimbe obutakkiriza kubbibwa abeeyita abagagga n'ayongera okubabangula ku nkola z'okusasula omusolo. Tubeera ne targets ne batugamba nti zino esente ze mulina okukungaanya mu mwaka. Olw'ekisa kya Katonda omwaka oguwedde target twagifunye. Naye ekyo kyazze nga tumaze emyaka 5 nga tetuweza target. Musinguzi era wano wasinzidde n'asaba abasuubuzi okwongera okwettanira enkola za URA naddala ezo ez'okumutimbagano mu kusasula emisolo gamba nga infreeze n'enkola endala. Singa osangawo nti lejjayo erina enjawulo kyosanzewo kyanjawulo ku kyobadde osuubira, please approach us. And CDT, I want you to advise the easiest way to reach your rental team because we have a whole manager working with about 60 people plus. Okusinziira ku bimu ebirambikiddwa nannyini bizimbe nga ssente zasolooza tezisuka $23,000 takkirizibwa kuwa musolo gwa bupangisa eri URA ng'ebizimbe ebikozesebwa emirimu egivaamu ensimbi birina okusasula omusolo gwa $3 ku buli 100 ku magoba nannyini kizimbe gafuna ate ebisulwamu abantu eby'obwannannyini byo bisasula $12 ku buli 100 ku magoba. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika.